Weewaawo akati omukyalo ono yeddira ndowooza Mutima. Omukyalo ono agambye nti luli yalootanga nnyo ente nga zimugoba emabega eri, nga buli wabeera aloota ente zimugoba, naye ate ekiseera ne kituuka ng'aloota ente ze zimukuuma. Ng'alaba buli wabeera mu kirooto alaba ate ente ze zimukuuma, n'omala n'ogamba nti ennaku zino waloose ng'olaba ensaano y'obulo ogiteekamu amazzi nga ndowooza oba bw'onookola guno omwenge gw'Abanyankole ogw'obusera ndowooza. Kaakati nja kugamba bwe nti ab'omutima si baganda, ab'omutima bacwezi. Yes fine, tuwulira nti ebika bya Buganda, naye ebika bya Buganda kye ki? Naye wansi onoonyereze Obuganda kye ki? Ebika kye ki? Ebika byajja ddi? Era abantu abaatandika ebika baava wa? Era ki ekyali mu sentulo? Era waliwo ebika bimeka? Ekigambo Obuganda kye ki? Omuganda y'ani? Ekigambo Muganda tekyaliwo. Ekigambo Baganda tekyaliwo. Ekigambo Omuganda oba Obuganda tekyaliwo. Ekigambo Buganda kye kikulu, kye kikulu ku kigambo Uganda. Ekigambo Uganda kyakubiri. Ensi yali muwawa, okitegedde? Ensi yali muwawa. Ate Omuzungu we yajjira emabega eri, Omuzungu yaleeta ensalo, yaleeta zimmaapu. Ensi yali kintabuli, nga buli omu gy'asanga gy'asobola okugwa. Buli omu bw'anoonya waliisiza ente ze wasobola okukola amaka. Ensi yali muwawa. Omuwawa tegwava buvi wano ku Ssekabaka Kintujjo, wabula n'olubereberye ensi yali muwawa, naddala ensi zaffe wano abaddugavu. Omuzungu okujja yaleeta amannyanya ag'enjawulo, River Nile, ate simanyi azudde Kabaka yaleeta amasomero, ate aleese ebikozesebwa, simanyi mu abasanze muli banaku aleese bino aleese biri. Omuzungu yapima nti bano bayisa wano. Abazungu be baatandika ebintu by'ensalo, nti ffe tuyisa wano, okitegedde? Ebintu eby'enjawulo, naye ffe twabanga wamu. Ono oba asenze Jjindi oba asenze eri bwe bityo. Kati oli ayinza okubuuza mu sentulo waaliwo ki? Ti mu sentulo abantu baali bantu buntu. Okitegedde? Bantu buntu. Asanga yagenda gy'ayagala, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ekintu Muganda kitandika ddi? Buganda etandika ddi? Abantu bamala okuva mu bitundu eby'enjawulo, abamu batambulanga n'ente zaabwe, oba bano basenze wano ne wabaawo omuntu waabwe afaawo ne bavaawo ne bagenda ewalala. Kati sentulo yalimu abantu abaalimu ab'olubatu, kyokka ekigambo Muganda tekyaliwo, ekigambo Buganda tekyaliwo. Wabula tosobola kumanya obudde obwo abantu abaaliwo baali beeyita baani, baali beeyita ki? Okitegedde? Kubanga abantu bamala okusenga mu bitundu eby'enjawulo, abantu abasinga baggukiranga nnyo wano mu sentulo wano okusangagana n'abantu abaaliwo ab'olubatu. Abamu bajjanga banoonya wagazi, banoonya we baliisiza nte, oba banoonya wa kubeera. Kati abantu bamala okukuŋŋaana awamu bakola ekintu kye bayita omuganda. Omuganda, buli omu afuuke muganda wa munne. Awo ekintu Muganda we kiva, tuyina kuba muganda, tuyina okubeera omuntu omu. Buganda, muganda, buli omu muganda wa munne. Obuganda ne bakola omuganda, tuyina kuba Buganda nga bw'ola Busekende bw'ona obukola Obuganda, tuyina kuba wamu. Era abantu abo nga balina okuba n'abakulembera yali Kabaka. Era Kabaka eyaliko ebiseera ebyo Obwakabaka tebwali bwa nsikirano nga bw'olaba kati obw'Abakyabazinga oba nga bw'olaba obwa Kamuswaga. Obwakabaka bwa Buganda mu ntandikwa yaabwo tebwali bwa nsikirano, baalwaniranga bulwanire. Okitegedde? Omulembe omuwawa bwe tulumala ogukuba olukwe emabega, Essese wali wafugibwa Bemba. Ssekabaka Kintu bw'ajja yajjawo omulembe omuwawa. Ssekabaka Kintu yasanga ebika nga 6 Essese. Wano mu Buganda naye waaliwo ebika nga 2 oba 3 nga n'ab'Ekkobe mwe bali. Okitegedde? Yajja n'ebika. Okitegedde? Kakati abantu abasinga obungi
abajjanga mu Central oluusi ne bataddayo, oluusi balina amagana gaabwe, oluusi famire zaabwe, oluusi okunoonya ewagazi, oluusi okulisiza ente mu bitundu oba okulimira oba okukola ki. Bajjajjaffe baava mu bitundu ebyenjawulo, mu mambuka, mu maserengeta, mu bukiikakkono, bwe bityo bitundu ebyenjawulo. Bantu guruupu, okitegedde, bajjanga nga banoonya ew'okubeera. Abantu abo mwe mwavu Muganda. Kati abantu abo baava mu bitundu bya njawulo mu mawanga ga njawulo. Waliwo abaava e Rwanda, abaava e Tanzania, mulimu abaava e Congo, abaava e Sudaani, mulimu abaava e Kenya. Wabula Omuganda tegwasosola gundi avuddewa. Omuganda bwe gwali gutandika ebika tegwalimu nti gundi yavaawa. Kati byebika ebyenjawulo. Era Kabaka eyaliko ebiseera ebyo yayanirizanga abantu, era nga nakati bwe mukiraba Kabaka aliko bweyaniriza abantu, era Kabaka aliko waliboolera abantu, Buganda eriba egudde kubanga ebika byakulembera mawanga magatte. Buganda ekola nga bwolaba ekibiina ky'amawanga amagatte mu nsi z'e Bulaaya. Buganda wano ye mugattaganya w'amawanga gonna, Kabaka w'amawanga gonna, wabula Buganda ng'eggwanga teririiwo. Okitegedde, guli erinnya Buganda muganda ogugattaganya abantu abawamu mu kisawo ekimu, abantu abavudde mu bintu ebyenjawulo mu kisawo ekimu. Era kyovula abantu omuntu bw'ava e Rwanda olwaleero oba Kenya n'ajja wano n'amalawo emyaka 3 n'azaalirawo abaana olwaleero batandika okulayira nti Kabaka waffe w'oligwa wendigwa, olw'ensonga nti buli ajja afuuka Muganda. Omuntu wajja muno n'asiriwaliramu n'atadda waabwe, ogenda okulya afuuka Muganda, era ogenda okulya ng'ayina ekika. Okitegedde, wantu waasenze oyo gwafuula Muganda we. Ne ku lwasooka era bwe kyali, abantu banyenya abajjanga banoonya emirimu ku bajjajjaffe ababanga bagundidde abataka, ne bajjanga ne bamuwa embuzi n'azirunda oluusi mu Nyarwanda nga bamuweera Kalagala nga talya nabo mu nju, oluusi mu Kiga. Ne bamuwa akayumba n'abeera ng'asula ku nsonda ya kibanja ng'alundawo mbuzi. Kati omuntu oyo akayumba ke bamuwanga bwe yafunanga omukazi n'amuzaalamu abaana, omuntu oyo yagambanga abaana abo nga tannafa nti ono Muganda wange. Kati abaana abo baatandikanga okwetuuma amannya ga famire eyo, oluusi Wankima. Okitegedde, abaana abo ne bakula nga bamanyi nti ono Muganda waffe. Bwe bati abantu abasinga waliwo n'abaafuna ebika oluvannyuma lw'okusenzebwa abantu abamu abaalinanga amataka amagazi, abamu abaalundanga ente, abaalimanga ewaka, baakimanga amazzi awaka. Mulimu bajjajjaffe abamu abaakulanga nga beeyisa kirangira, bano abawooza tetwalyanga nammwe, ng'ombe eyo yaliwo. Bano abantu abajjanga banoonya emirimu oluvannyuma lw'ebika okubanga we biri biruddewo, era abantu baasigalanga basenga, baasigalanga banoonya okubeera, era abamu tebaddangayo. Omulembe ogwo gwaddawo ng'ebika bimaze okubeerawo, baaliranga ku bulagala wewaava eng'ombe yagamba tetwalyanga nammwe. Bano we bamala okubeera nti balina ebika beegagasizza bwe baamu be b'omu kitundu, era waliwo abajjanga nga tebalina bwe bali nga babasenza naye nga babaweera ku ndagala, ku bulagala, kwe bamukoleza, kwe bamuteera, nga babatuuma Bakiga Bapakasi. Okitegedde, olw'okuba bajjanga tebafaananika. Bwe baawasanga, kubanga bajjajjaffe baalinanga amataka magazi, baagabanga amataka. Oli bwe yakolanga n'amusanyusa oba alunze embuzi oba amukimidde mazzi oba alima nnyo mu masamba g'emmwanyi ng'amuwa ekitundu ng'awasizaawo omukazi. Kati abaana bano abazaaliddwa ono teyabalaganga nti nava gindi, baakulanga bamanyi ono nga ye jjajjaabwe oba ye muganda waabwe oba ye kitaabwe. Kati ng'era amannya beetuumaga famire eyo. Bwe batyo abantu abasinga obungi era bagendanga beeyongera okufuuka ab'ebika bya Buganda olw'abantu be bakulizaako obulamu bwabwe oba abaana baabwe oba bababeereddewo wakati mu kubeera nti tebazze waabwe ng'oluusi baddukayo olw'enjala ne bajja okunoonya emirimu mu Buganda. Kakati ekigambo Muganda kyaliko ekirayiro, buli omu abeere Muganda wamu ne tetweryangamu enkwe. Obwakabaka obwabangako ebiseera ebyo, waabangawo oluusi ekiwayi ekyavanga sayidi eno ne kijja n'ebitala n'amafumu n'engabo ne bajja okulwanyisa Kabaka aliko, kasita wamuwangulanga nga gw'otula mu ntebe gw'olayira. Bw'otyo oyo naye bwe yabeerangako era n'abalala baalwaniranga bulwanire nga si bwa nsikirano. Kyokka nga singa babeera tebabulwanidde busobola okukola ensikirano, era Obwakabaka bwa Buganda bukolera ddala ensikirano singa abalwanyi baba tebalabise, singa tewabeerawo ababwegwanyiza. Okitegedde, busobola okukola ensikirano nga bonoga nti Muteesa afudde, Mutebi n'addawo, Ssemakokiro azzeewo, ensikirano esoboka. Ne lwakuba nti era bayinamukko ennono eri emabega, ennono eyo era tekabulamu. Era ogenda okulya nga waliyo ekiwayi ekigamba nti ffe batuufu, ffe twandivuddemu Kabaka,
ffe twandikoze bwe tuti naye nga neera Kabaka aliko era omulaba nga mutuufu mwana wa Muteesa naye olw'okuba waliyo ennono ebakuba emabega waliyo ennono ebakuba nti n'omulala asobola okuvayo naga nti nze Kabaka olw'ensonga nti bakabaka abajjanga baddako baavanga mu ndya ez'enjawulo nti waabangawo n'okukozesa amaanyi okulwanyisa Kabaka aliko ekiwayi ekyawangulanga kye kyalyanga Namulondo naye ng'abaana ba Kabaka oyo aliko singa tewaabangawo bamulwanyisa yali asobolanga okuleka mu ntebe oyo omwana we kati osinzira ku history ne bwino noga nti bakabaka waabangawo bulwanira ate ono Kabaka bwe yavaawo waddawo omwana we bwe wajjawo ab'amaanyi olulyo lwakomaawo olulyo luno ne lufuga bwe bityo ensikirano mu Buganda esoboka era ensikirano ntuufu esoboka bulungi mu Buganda kyokka ate era oli ne bwavaayo nga yaliko mu lulyo lwa Kabaka omu nga yafugako ku Namulondo oba tugambe mu 1900 nga yafugako era asobola okutuula mu ntebe n'alayira kubanga ennono gy'eri emabega bw'etyo okitegedde kakati ebiseera ebisinga obungi gwagambye nti ndi Muganda ng'oli wa mutima eriyo ebika ebimu nga bajjajjaabwe bajja buzzi kati nga empologoma bajjajjaabwe bajja buzzi ate nno abantu abo nonna bagambibwa mbu ffe tuli Banyolo abaffe mu Bunyolo waavaayo abantu bameka tebagamba Bunyolo wano ewali amafuta gye twogera seeyo wabula abantu bonna abachwezi baagattibwa wamu ne bwogenda ku musawo omulubaale nga mulaguza era agamba nti lubaalewo nno Munyolo n'akomaawo naye Munyolo ki n'avudde Rwanda n'avudde Congo n'avudde Tanzania n'avudde ludda era bwe muneegatta lubaale wammwe aba yava Bunyolo jjajjammwe yava Bunyolo naye tebagamba wano Bunyolo kitala wano Bunyolo wano wali Kabaka gundi saawo okitegedde wabula ekintu abantu abajja obuzzi betuyita Abanyolo mu mawanga ag'enjawulo n'avudde Sudan era naye bamukebera bamugamba nti jjajjawo yava Bunyolo olw'okuba Obunyolo bwe bugattaganya ekitundutundu ky'abachwezi abatoogera Luganda nti bwe mwatuuka wano mwafuna olulimi lumu nti tuli Baganda naye jjajjaawo yajja alina olulimi lwayogera okitegedde yajja alina olulimi lwayogera okitegedde ate nga n'abantu abali wano mu sentulo olw'okuba nti be baali bagundidde abantu abo bateka okuba nga baava mu Ethiopia ne Zambia ewawaŋŋangukira Obote yeewali abantu abafaanagana abantu abali mu sentulo abaasangibwa mu sentulo wano ensi ziri bbiri Ethiopia ne Zambia gy'osanga abantu abafaanagana n'abantu abaasangibwa mu sentulo wano naye tewaaliwo kigambo kigamba nti luno Luganda oba buno Buganda oba nze ndi Muganda wabula ekyali kibayitibwa obudde obwo kye kitamanyiddwa okitegedde ekyali kibayitibwa obudde obwo kye kitamanyiddwa kubanga abantu bamala okuva mu bitundu eby'enjawulo bo bennyini be beetuuma Omuganda buli omu Muganda wa munne tuli ba Luganda tetwelyangamu enkwe tulina okutwala omwoyo gwa Buganda ogutafa tuli Muganda omuzungu bw'ajja n'asangawo Omuganda ogwo nga beeyita Buganda ettwale lyonna nga lyeyita Buganda koobere mukakwa koobere muki ng'ettwale lyonna lyeyita Buganda wabula sentulo nga gwe mutima gwa Buganda kati omuzungu mwajja ekintu Uganda mwagambira Uganda so si Buganda omuzungu yalemwa bulemwa kwogera Buganda nagiyita Uganda mwewava ekintu Uganda Obuganda bwe buzaala ensi Uganda Obuganda gwe mutima gwa Uganda abantu abo bakulu nnyo singa abantu ba Buganda batekebwamu nnyo ekitiibwa Obuganda bwe bukola ekintu Uganda Obuganda bwe butaterera Uganda tetereera Obuganda bwe bukaaba amaziga Uganda ejjamu omuyaga Uganda ne bwegitekamu amaanyi gatya ng'Obuganda ekintu Buganda nga basizza kimu ne baga nti bannange ensi yaffe ng'eganye okutereera era Uganda tetereera kati abantu bano aba Buganda be bannannyini nsi Uganda Buganda yeefuga era teri Bwakabaka busigadde bonna busobola kuboggola kwenkana Bwakabaka bwa Buganda Kabaka wa Buganda yafuga Bakabaka bonna kubanga abantu b'Abakabaka abasigadde bonna be bakola ekintu kye bayita Omuganda mwankole mu Bugabe
abantu ba Bugabe okitegedde era ne mu bika bya Buganda mwebali abantu ba Busoga abantu b'e Bunyoro abantu bawa ono ye Kabaka tetugamba ono aliko wabula ennyiriri mwatudde tugambe Mutebi ennyiriri mwatudde ne Kabaka alijja nani alijja kubanga Kabaka atuuka n'akula n'aseerera waimini tukuyita kukisa mukono n'akisa omukono teri muntu alemera mu nsi wabula kati ngeza Kabaka aliko omulamu Kabaka aliko omulamu okuva ku nnono eyasooka ey'abajjajjaabe tukitwala nti buli Kabaka abaalinyeeko ye Kabaka w'Abakabaka ekyo lwakuba abantu tebakimanyi olw'abantu bakulembera Kabaka akulembera mawanga magatte teri Kabaka wano mu Uganda asobola kubeera waggulu wa Bwakabaka bwa Buganda era Obwakabaka bwa Buganda bwe bwandibadde nga bumala ensonga z'Obwakabaka obusigadde nga bw'olaba Amerika bweyingira mu nsonga z'obusi buno obutono kati ne wano mu Uganda bwe kyali lwakuba nti kujjamu bintu bya bufuzi mulimu ba president mulimu baani ne mwetabulamu obufuzi obulala naye ensi eno singa yali eyimiridde ku musingi gwa Bwakabaka singa Buganda ye president w'Obwakabaka bwonna era nga yettanya ensonga zaabwo era nga yegabirira n'Obwakabaka obwo obuyambi nga bw'owulira Amerika nti yawadde Uganda obwakawumbi kamu kati ne Buganda ensi Uganda bwe kyandibadde nga Kabaka Mutebi oba Kabaka aliko obaani ekyo kiri mu nnono olw'ensonga abantu bakulembera bava mu bitundu bya njawulo Kabaka akulembera mawanga magatte kakati ab'omutima balinamu oluli oluziba n'oluli olulundi ab'enkima balinamu oluli olunyalwanda ab'embogo balina oluli olunyalwanda ab'ente ab'ensenene nabo Banyolo okitegedde ab'ennyonyi namuŋŋoona bava Bunyolo tegedde sigamba Bunyolo wano wabula njogera abantu abajja obuzzi ab'empologoma beeyita Banyolo ab'empologoma Banyalwanda bwe bataba Banyalwanda baziba okitegedde ab'engabi baziba oba betwandiisa Abatanzania baziba era bali wansi w'Obwakabaka bwa Muleeguza ne Winyi ekibulala okitegedde ebintu eby'enjawulo bwe bityo kakati lwakuba nti ebikebira ati tubimenye ab'ennyonyi nnyange Banyalwanda ab'ennyonyi bano tuva mu kyeyune emirembe kyeyune emirembe ya ennyonyi eyo yekulira ennyonyi zonna zeeyubula mu nnyonyi eyo ennyonyi ya kyeyune emirembe Nnyolo Bachwezi okitegedde naye tuli bwa Buganda tuli wansi wa Bwakabaka bwa Buganda kubanga twalayirira mu bika by'Omuganda Omuganda ogwawamu kati tekyaliyo bajjajja mmwe balala nti tusobola okudda e Rwanda tusobola okudda e Burundi tusobola okudda e Tanzania nedda kati kuno kwe kwaffe ensi Buganda kati ye waffe ne Kabaka waffe okitegedde kubanga endagano twagikola ne Ssekabaka Kintu buli jjajja w'omuntu ne tukkiririza mu Muganda ogwawamu era nga tetulina kweryamu nkwe kyova olaba Buganda tenyweza byama byayo ekyo ekyama tewali akimanyi kyova olaba Buganda tenyweza byama byayo lwaki Buganda tekuuma byama byayo ng'amawanga amalala lwaki Buganda ebeera eyulikayulika lwaki bamanya ebintu byayo eby'omunda nti abantu ba Buganda tebali ggwanga limu tebasobola kuteesa byama ne biroka ojja kusanga nga minisita wa kino nga Tanzania ojja kusanga minisita wa kino okuva mu lulyo lwa jjajja oli omubereberye akanyiriri okitegedde Buganda ekulembera nsi Buganda ya nsi Buganda teri kasi kano kokka wano wetuyita simanyi kyaddondo ludda nedda Buganda ya nsi ate n'abantu abali mu sentulo era nabo baasengawo obusenzi tuyina amatwale g'abantu baffe abali e Zambia tuyina amatwale g'abantu baffe abali Ethiopia Baganda baffe ddala betweyawulako ne tujja mu sentulo ebiko okujja ne bisangawo abantu mu sentulo abaali babisooseewo okitegedde ng'era biina n'abikulembera ye yali Kabaka era Zambia eriyo abantu aboogerera ddala Oluganda okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kakati ebintu bino ebisinga obungi leka gamba nti ndi Muganda kituufu
ndi muganda naye wavaawa guno baguyita muganda. Era kabaka atudde mu Buganda n'amala akeera enkya n'agoba omunyarwanda wano, n'akeera enkya n'agoba omutanzania wano, n'akeera enkya n'agoba omuntu wano azze okusega ng'avudde mu bitundu ebirala. Gammwe temuli baawano, mugende eno nsi Buganda, obwakabaka bugwa. Kyova olabanga kabaka bo bakabaka balina ebyama, bazze batuula ku nnyiriri ezo balina ebyafaayo, bo bamanyi obwakabaka tebuboola. Obwakabaka asenga aba afuuse muganda waabwo, buli asenga aba afuuse muganda waabwo. Kyova olabanga obwakabaka bwa Buganda tebuba na byama byabwo, ne bwe buteesa ebintu ebyama eby'omunda ebikusike wafunayo abiyuzaamu, olw'ensonga y'okuba nti kibiina ky'amawanga magatte. Okitegedde, bali wansi wa tayito Obuganda. Bw'ojja n'osenga n'ogula ekibanja mu Buganda oba ofuuse muganda, olina okufuuka muganda waabo era bakwaniriza. Kabaka wa Buganda yaniriza, tasosola, taboola. Ono kabaka aliko ne bakabaka abazze baddako ne bakabaka abalijja emirembe egiriddako be tutamanyi. Kabaka aliboola, aliba asudde obwakabaka bwa Buganda. Okitegedde? Kakati gwe w'omutima kituufu ogambye ndi muganda, niye jjajjaawo muziba. Bw'ataba muziba mulundi. Era ab'omutima mutera kuba bampi, era ab'omutima mutera kuba n'obugere nga bumpi. Okitegedde? Mutera kuba bampi, ebigere byammwe bitera kuba bimpi. Bwe mutaba mu lulyo luziba, muli mu lulyo lulundi. Kati kye kikuloosezza ensaano y'obulo ng'ogiteekamu amazzi, ng'okola omwenge gw'abacwezi nga guno ogunywa Abanyankole ogwakasera. Bw'obeerako empewo otandika okumanya nti navaawa. Kubanga Omuganda ogwo si mwenge gwe. Omuganda bw'ajja wano nga bakoze Omuganda, baatandika okwekolamu omulimu ne babaako ebintu bye batandikawo. Okitegedde? Balina ebintu bye baatandikawo. Ab'engonge baayiya olubugo. Waaliwo abantu abatambala be tuyita ab'ebutambala. Waliwo n'abantu be tuyita ab'ebusujju abaatwaliranga obusujju ebweru. Obusujju ndoza bye bitundu by'ekyama. N'abatambala be bataayambalanga. Ab'engonge bayiya ekyambalo ky'olubugo. Era ab'engonge be baatandika ebyekukomaga embugo. Era ab'engonge be batudde mu katundu ka Muwanga Sebyoto. Okitegedde? Sebyoto musajja muweesi, muyiiye era musajja mukadde, be bannannyini nsaamu. Okitegedde? Era ow'engonge bw'atamanya Muwanga, Lubaale aba mulemi. Alina kusooka kumanya Muwanga ye jjajjaabwe. Okitegedde? Kati abantu abatudde mu sentulo batandika okuyiiya ebintu eby'enjawulo, okuweesa amaato oba okubajja amaato, okukola ebintu eby'enjawulo. Okitegedde? Kakati ebintu ebyo tuyina omwenge wano mu Buganda ogutugatta ng'amawanga amagatte mu kintu ekyawamu, gwe mwenge Omuganda. Twayiyanga emyenge egy'enjawulo okusinziira abajjajja b'abantu gye baava, ng'endiga, akaloddo, kibuku, kwete, biki. Era emyenge egyo kyegyava gijja mu Buganda nga gisinziira ku bajjajjammwe abaasooka okutonnya wano. Abantu banywa emyenge, kibuku, endiga, kwete, akaloddo, simanyi omulamba, ebintu eby'enjawulo. Omulamba ogusanga eno omugundi oba western bye biki eyo. Kitedde omulamba, simanyi biki, kwete, kibuku. Era okusinziira ku bajjajjaffe emyenge egyo gye gikulaga nti Buganda eyina amawanga amagatte. Buganda gwe mutima gwa Uganda. Ensi Uganda, maama waayo y'ensi Buganda. Era kabaka wa Buganda yandibadde nga aweebwa ekitiibwa okuviira ddala ku bapulezidenti waggulu nga musukkulumu. Ye yandibadde alekebwa wali bbali nga ye musukkulumu. Omusukkulumu eyandibadde taata w'ensi Uganda, kubanga Uganda agizaala Buganda. Era omuzungu okujja wano okuleeta ebyobufuzi yamala kulaba kabaka aliko. Kabaka ye nannyini nsi Uganda. Kabaka wa Buganda ye nannyini nsi Uganda. Omuzungu okutondawo ebya Uganda n'ebyobufuzi, ssemateeka, biki, constitution ze tugoberera, biki, obuyinza bwonna obuli mu bufuzi bwa Uganda. Omuzungu ye yatandika ebyobufuzi ebyo. Omuzungu yasaba Buganda
omuganda ogwaliwo abantu abaali awamu mu Central omuzongo entegeeragana yagijja ku bakabaka abaaliwo okutandika ebintu bye bayita Uganda. Uganda taata waabyo yensi Buganda. Taata wa Uganda yensi Buganda. Buganda yandibadde ng'erekebwa mu kiti kyayo nga tenyegebwa nako. Buganda yandibadde kwegamba n'omufuzi eyandibadde afuga Uganda okutebenkera emirembe obulungi yandibadde nga bakabaka bano. Bakabaka oba batwalanga baki kabaka wa Buganda yandibadde nga oba tugambe ki nga yali waliko bali tanyegebwako nga bulabe ekitiibwa papa kyalina mu Roma. Papa mu Roma tebamuteesaako papa oba papa yakulira n'akasaako nduwuza yalimu nga pulezidenti. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo bapapa nga bolaba teboogerwako tebateesebwako tebayisibwamu maaso tebatyobola byabwe biki kana n'abafuzi bandibadde nga mu Uganda bandibadde nga Mutebi ono si Mutebi yekka kati tugambire wamu obwakabaka bwa Buganda oba Mutebi si yaliko baani yaliko kuba Buganda yezaala Uganda. Buganda mu butalabika lwakuba mufa abensi tugirabanga ennafu naye mu butalabika Buganda bwe bateteredde bintu byayo eby'omunda era mu butalabika ensi Uganda ebateterera tetebenkera mirembe. Ate n'Ababuganda nabo ne tubakubiriza okwongerera ddala okufuna amaanyi ago okuddawo nga bwe gaali. Ensi Buganda esamire. Ensi Buganda nayo egezeeko kunonooza ebintu byayo ereme byemalako. Ensi Buganda erondole amataka agamu agaazikibwangamu bassekabaka bannaalinnya ab'enjawulo batuulenga nabo mu nkiiko banoonye ekibatunza amataka kiki ekivuddeko okubatunza amataka. Enkayana za Buganda naye eddeyo wansi bazeewo ennono bazeewo ebintu nga bwe byalinga oba obwakabaka oba butuddeko waliwo ebintu byetagisa okusamirira babisamirire ebintu babizzeewo ensozi baziwe ekitiibwa babereke ensozi ezimu ze bagaanako abantu okuzimbako oba oli yagulako bamusasule ebifo ebimu bibeereko nga tebiriiko bantu nga byetadde nga bya misambwa gya Mmengo kubanga Mmengo emisambwa gyayo giri eno wansi mu nsozi okisigidde emirandira gyayo. Kati nabo bennyini ekitiibwa ekyo kubeerawo okufuna ekitiibwa ekyo ekijjudde babeere nga balabibwa wali nga bamaama b'ensi eno Uganda nabo bennyini babeereko ebintu bibatabuusa maaso. Emmengo waneme kubayo makooti masa diguli nsa diguli n'amakooti n'oluzungu era nabyo tibiyambye Emmengo nabo bagezeko kubeerako wansi eno eriisa ejjogi eriddayo ku mirandira wansi kuba kati Mmengo olwaleero ate bagitwalanga akasaaniiko olwaleero Mmengo bagitwalanga ebisubisubi okitegedde bagitwalanga bintu biri awo ebya bulijjo bya kabaka twabimanyire ebyo bya bulijjo kabaka ate agenda kukola ki bintu bwe bityo. Mmengo eddeyo wansi emirandira gyayo byabanga bitya wabangawo ensozi ezitazimbibwako bantu wabangawo ensozi ezitasaalimbibwako ebifo ebimu ebya Buganda ebintu ebimu eby'ensozi abantu abamu ababizimbyeko abantu abamu basasulibwe wabeerewo ebyererezi mu nsozi nga byo biri no manizirandi ebintu ebimu bibalabalabamu ebyoto bantu babujjo bagenda ne bakubakumamu ebyoto si bya bweriri kutuddeko amaanyi g'emisambwa ate abagagga bwe bajja baleetako zitulakita kati ebintu ebimu ebijja okusaanyaawo Mmengo eggweremu ddala valiyo eggwemu ensa bye bintu ebimu okubeera nti tebabitunuulidde batunuulira bya nkulaakulana. Mmengo ne bwerizimba amaduuka n'ezimba za keedi ezo si ze nkulaakulana. Entalo bwe zituuka zisookera ku bizimbe ebyo ebinene. Kati okuzimba ebizimbe bigali kwoleka mu bibuga nti kino ekizimbe Mmengo yekizimba biki kikola ssente biki. Entalo bwe zituuka abantu bibasooka okubomingako bbomu ne waliwo ebintu ebitasaanawo ng'ensozi ebifo bye mulabamu ebyoto ebifo abantu bye bakuŋŋaaniramu n'owulira kati ng'ettanda ludda wa Jjinja Mawuuno ebifo kungulu waliwo ebifo ebikwatiridde Buganda nga tibyetaaga kulagajjalirwa lusozi lubowa embuga kifo ekirimu mayanja waliwo ebintu ng'olaba abagagga ebizimbe birinaanyeeko nga Mmengo erina okutuula amataka kati abalangira we bali bakaba bukaabi abalangira okukolima bakufuula mboozi so abalangira beerabidde obulangira tebuva mu bbanga okulinnyako eri abalangira ab'eŋŋoma ng'olwaleero olaba amakanzu bakolima biki era ffe mataka gatundiddwa
okubeera ekyo kyoli si bigambo. Omuntu okubeera kyali alina kudda wansi. Okudda wansi okutuula anoonye kiki ekyaliwo ntandikiddewa. Abalangira balina okukkiriza okuddayo wansi ne basamira ne bazzaawo ebintu by'obwabassekabaka byabwe nga bye byaliwo. Amataka ge batunda byonna bibonerezo. Omulangira agenda kuddamu akaabenga omukopi. Abalangira balina okuddamu ne bakaabanga abakopi. Balina okuddamu ne batunuulira. Kubanga waliwo bakabaka ab'enjawulo. Oluusi bakabaka abamu ennyiriri oluusi Mutebi mwatava nnyiriri ng'obwakabaka obumu bwasirika. Muddeyo wansi mutunuulire ennono y'abajjajja mu abo bwe yali. Muzzeewo ebintu. Emiti egisinga bagisaze ku mataka gasinga obungi. Amasiro bagatyobudde. Amataka gasinga abalangira bagatunze. Abalangira abamu abantu abamu baabifuba. Enkiiko tezikyakwata ku bantu. Bantu tebalina abavunaana. So Mmengo yandibadde kuŋŋaanya neewe ekitiibwa abantu abo naddala bafuga ku Bwakabaka okuyita abantu baabwo okubatuuzanga mu nkiiko okubabuuliriranga emisomo egy'enjawulo. Amataka g'ebika osanga obutaka bw'ebika kasolya k'ekika ng'amataka gatundibwa. Kyokka nga Mmengo erina okutuula n'ekangavvula abataka abo. Lukiiko ki olwasalawo okutunda ku ttaka lino? Kubanga amataka mu nnono tegandibadde ga mukulu akulemberako, gandibadde ga kika ekyo. N'amasiga ag'enjawulo nti kika kya mpologoma, kika kya ngabi, kigatta amasiga gonna bwe butaka bwabwe. Omuntu akulemberako oba atuddeko oba katikkiro oba omutaka waakwo teyandisikizizza baana be ku ttaka eryo. Lyandibadde lya kika ekyo, kya bugagga kya kika ekyo. Egyo gy'emirandira gya Buganda. Okitegedde? So abataka bandibadde nga batulanuula nti ku ttaka ly'egindi ery'omutaka wa Kasolya egindi kwatundibwako ne baguzaako ab'obunaala. Mmengo yandibadde ng'etuula n'ebeera ng'efalaasira abataka obutanyeganga ku butaka bwabwe. Kubanga obutaka bwe bunaagenda nga buggwamu amaanyi, ebika bigenda kutuuka okusasika. Tuddeyo ku nsimuwawa. Obutaka bwe bunaggwako ensimuwawa ekomawo. Ensimuwawa bwedda Obwakabaka bugenda kusaanawo. Ekyaliwo oluberebire nga Ssekabaka Kintu atandika kigenda kudda. Ssekabaka Kintu yasanga buli muntu ali ku lulwe. Ssekabaka Kintu n'ateekawo Omuganda n'agatta awamu Obuganda. Kati omulembe ogwo gwali muwawa nga buli omu akola by'ayagadde. Kati obutaka bwe bunaagenda butundibwa nga Obwakabaka bwa Mmengo tebufuddeyo kukangavvula abataka, enkiiko z'abataka abatudde ku busolya obwo, okubayita ng'obbabuuliriranga, okubayita obbalaganga nti ssente tezikutunzanga ebintu byemwasigaza, ebintu eby'enjawulo. Omuwawa gujja. Obutaka obwo kasita bunaggwamu amaanyi mujja genda okulaba nga n'enkiiko z'ebika tezikyatula, tezikyayala. Nakati era abataka balwanagana n'abazzukulu bayita kubika walabikayo batono. Omuwawa gugenda gudda. Ebika tebikyatuula mu bungi nga bwe byatuula ng'omuwawa gwakomawo. Naye oluusi kiva ku bunafu bwa Mmengo. Mmengo erina okuba n'amaanyi agasukkiridde. Mmengo erina okutunuulira amataka gatundibwa gabeeramu enkayanakayana. Abalangira n'abambejja batunda amataka gaabwe. Bannaalinnya abaliko ebiseera ebyo batunda amataka gaabwe. Ebintu bitundibwa. Ebifo by'ensozi bitundibwa. Waliwo ebifo ebisamirirwamu ebirina okutunuulirwa ennyo ng'ebifo ebyo Mmengo ebifaako nnyo n'okubiteekamu ssente n'okubikulaakulanya bibeerewo nga tebinyegebwako. Abagagga bwe balaba ekifo bakiri mu byoto nga kirimu bantu ba bulijjo bannakunkunyedde, omugagga ng'aleeta tractor ng'agulawo. Ebifo ebyo babigula ku bataka ba ku byalo. Abataka abamu ab'oku byalo bannannyini mataka. Abagagga babagulako ebifo nga balabira ddala abantu bano abaavu we bakuma ebyoto we bakola ki. So ng'emisambwasambwa egyo egimu n'ebifo ebimu okukuŋŋaanirwa abantu mu nsozi ez'enjawulo gye gimu ku mirandira gya Buganda. Buganda nsamize. Okitegedde? Ne bwe neesiba ku madiini nsamize. Bwe taategeere nti nsamize, Buganda ye mukama w'emisambwa wano mu Buganda. Ekintu ekyo bwe taakikulembeze oba n'ekisoosowaza oba n'ekimanya, Buganda enkyegwa. Buganda enkyesaanawo. Tukolerere omwana n'omuzzukulu. Buganda nsamize. Buganda egatta bantu n'amadiini, egatta amadiini ng'egatta n'abatudde mu nnono. Abatudde mu nnono nga nabo ebasoosowaza era ng'ebawa n'obuyambi. Kubanga bagikwatiridde waggulu. Omuntu wa bulijjo yakwatiridde Buganda. Amasiro wano gakuŋŋaanyizibwa okuva ku muntu wa bulijjo ku nnusu 2. Ebibiri ebyo ekiraga nti Buganda emirandira gyayo giri mu bantu. Kati abantu gye bafukamira eno mu byoto abantu abanaku, abagagga ebifo ebyo babigula. Okitegedde? Kivudde kubanga Buganda
ennono eno wansi ku bantu n'abasamize wansi n'abatudde mu nnono wansi mu buwangwa n'ennono abantu abo tebalina mpuliziganya na bugattaganyi ne Buganda. Okitegedde so si kwaniriza nti akulira abasawo Abaganda yazze n'aleeta obukadde 2 Mengo ne bamwaniriza awo bamulondoole n'eno wansi. N'omusawo okufuna ebbaluwa yandibadde ng'ebbaluwa eva Mengo. Abasawo babulira n'abakoze emisango okuvunaana kwonna obukulu bonna bwandibadde buva Mengo. Omusawo Omuganda azze muno asenze okuva e Tanzania yandibadde afuna bbaluwa kuva Mengo. Mengo ye mukama w'ennono wano. Okitegedde naye oluusi okwekolamu omulimu n'okwekolamu ebibiina ebyenjawulo busoberwa. Mengo yasuula abatudde mu nnono. Mengo yasuula n'abasawo b'ekinnansi. Mengo yasuula ebintu by'obuwangwa ennono ensozi ezikumirwamu ebyoto. Okitegedde erina okuba n'abakulembeze nga basaasaanira ebitundu byonna ebya Buganda nga bamanyi buli kafo akalimu ennono nga basalawo nga bakakugira bakateekako sseŋŋenge tewali bakazimbako ako mukalekera abantu b'owansi bakakumemu ebyoto. Kati abantu b'owansi tebakyalina we bafukamira. Omuntu w'owansi bw'agenda mu lusozi nga waabangawo ekyoto kya Ddungu olwaleero nga waliwo eyagulawo kati bagobaganyizibwa. Kati omuntu w'owansi bw'anatandika okugobaganyizibwa eno waggulu nakyo kijja. Okitegedde kakati kanzire ku mulamwa gwe nnyabo yabuuzizza ente nti tezikyakugoba bakugamba nti bw'onooba ozzeeyo ku nnono n'otegeera ebintu byewammwe abaali bakugobaganya bajja kudda mu nteeko z'ente ezo z'olota zikugoba. Bw'onooba ozzeeyo ku nnono bw'onooba otegedde ebintu ebikubanjibwa bajjajjawo bakubanja emizimu gikubanja genda olime ebijja mutereeze ebintu by'ekika abaali bakugoba ate be bajja okufuuka abakuumi bo. Okitegedde ensaano y'obulo oba omwenge gw'akaseera ogunywebwa Abanyankole Awega tuguwadde oloota kye kitundutundu ekikulaga nti bajjajjabo bacwezi. Ekitundutundu ekyo olina okugulangayo ku kaseera n'okanywangako bajjajjabo baakanywanga. Naye bw'onooba osamirira Lubaale oyo olina okuddayo ku nnono. Bajjajjabo bacwezi baava bweru wa Buganda. Okitegedde muli bacwezi. Lubaale mu kitundutundu ekyo mwajja okutambulira. Ow'omutima kansubire nti songa eno gitegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.